Abalabi ba Nyondo Media manyi abamu mugenda kuseka mugenda kusunga naye sifuddeeyo kasita sibye siwemudde nzenzize ku ddoboozi ly'abantu abangi nga neetaaga buyambi eri omuntu yenna oyo asobola okunyamba oba mwami oba mukyala asobola okumpa nampa omulimu sina kyenyinza kumuwa wabula okuleka omukwasa Katonda okumusabira Katonda amuwe emikisa. Mwebale nnyo abalabi ba Nyondo Media. Tukwaniriza gwe ne yakatoyungako olunaku olwaleero mujebaleko gyonna gye mutuusizaako engalo. Yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku guno omukutu ogwa Nyondo Media nembera nga ate mbatuusaako stories ez'enjawulo ne programs ez'enjawulo. Olunaku olwaleero ndi ne maama waffe ate agenda okuba nga atubuuzaako nga newankubadde story ye naade nagyesambye nga naganye okugikola naye voice clip gyampeereza eyasembyeyo naga mwana wange omuvuddemu oganye okola story yange eno maziga amangi awe nakomye okutegeera. My stories zino eno si nnyangu bannaye otuuka ku muntu nayogera naawe butuufu nawe n'owulira nga kikususeeko kuba kati kubanga okwata omuntu ng'ali mu egi ng'eya maamawo walayi kimalamu amaanyi naye ate waba tewali kyakola bwe kibanga bwe kite bwe kizze sooka tubuuzeeko tutandikire ddala awo ki ekimulya era ki kye yeetaaga. Maama tusanyusa okulaba si byotya nnyabo byo bulungi sooka obuuzeeko abo bakulaba munnaye. Balamusizza abalabi ba Nyondo Media musiibye mutya amanya maama Ronya bampita Nakayiza Rose nava mu ggwanga Uganda naye nga ndi wano ku ddungu. Kaakati maama otambula ova e Uganda ojja otya obitandika otya era nsonga kyenku otandika otya? Uganda nina abantu be naweereza ssente miliyoni 2.5 bandeetere ebbanga kati bamala ne banfunira visa tiketi neraga nti nenyange ennaku z'omwezi 10 Desemba nenjiryanga ennaku z'omwezi 10 Desemba guno mwaka oguwedde. Kati ne bankima kweyako twatuuka nga 11 kuba twalina ekiro ssaawa 4 twatuuka 10 ekitundu ez'ekiro ne bankima kweyako batuusiza mu kitundu bakiyita Ajumani kirinaanye Sara Hotel. Namalayo wiiki emu naye nga tebatuggulira tetufuluma sisaalabako ku musana nga nkyali mu katundu ako naye abantu abo bwe twatuukiramu ku lwange nze nga nze tebaali bantu balungi banze bandaba lwa myaka saategeera kati lwali lwa 6 ne banvuga mu baana bonna nga bwe twali banvuga ne bansuula wano endi bamuliira kakati engeri gye nayinako obusente ku ssimu nenjijako obusente bwe nalina ku ssimu n'embeera yeeno yali yakusasula baby space nentandika osasula baby space kati nenkubira abantu bewaffe embeera gye nalimu ne bampeereza ku kusente nga bwe nsasula baby space nga bwe noonya n'emirimu kuba mbadde nga situdde ng'era bw'obanga ndagirira nti ono agenti olwakasente nentoola nempaayo naye nga baagenti abasinga agenti gwe nafuna omu yandyako 8 teyampa na mulimu ne we twasisinkana saategeera nawo kuba twayiseyo ku union ate ebitundu sibimanyi Munnayuganda naye bwe twatuuka eyo bwe namala omuwa bwati ssente nagamba boosi ajja
saalaba ku boosi nenzigala awo nga ntangadde nga ne ssente zikoze zigenze kati nenkomawo olw'okubonaabona kwange mu kutandika viiza baali banteeramu ya mwezi ng'eraga nti emu okuggwako ng'ennaku z'omwezi 19 January. Visa bali bakuteekeramu ya mwezi gumu ng'eraga nti egenda kuggwako ng'ennaku z'omwezi 19 January gwe guno omwezi gwe tuli mu ssaawa eno. Eya visa yaweddeko kati ennaku zino zonna mbadde nga nfuna emirimu ng'abantu baŋŋamba ngenda kukola Abu kola covid test naye nga buli we nkola covid test ya mitwalo 15 nakola covid test 3 nambirira ng'era ssente ezo zonna ziva Uganda kubanja kuno sifunangako wadde 10 kati covid test eyasembayo yo nagikola nga 23 nga negundi eyiseeko ngemaze okuggwako visa 19 guno omwezi ogw'oluberyeberye. Omukyala eyali antwala n'aŋŋamba tetulina we tugenda kuyisaawo Abu Dhabi nawulira nga mpeddemu amaanyi ssente ze nandisasuza akatanda nzitadde mu covid kuba nali manyi ŋŋenda olw'okuva olwo nentandika kufula mu nkuubo nga wengwa kuba kakati wano e Dubai okwebanga okudungu wano okwebaka kyesinga obuzibu kuba ekyokulya oba osobola okunywa amazzi naye okwebaka kuzibu nnyo nensalawo nsule nga mu nkuubo nga ssente ziriiwo era kati mu nkuubo naakasuliramu ndowooza kati eringa wiiki emu n'ekitundu. So kati omaze okutuuka already omaze okuyingira overstay ennaku z'omwezi 19 guno ogwa January. Olwo abakuleta bo bagamba ki boyogerako nabo tebakufunira mulimu? Saddamu kwogera nabo era tebanfunira mulimu. Ne bakusuulaawo gwe weenoonyiza omulimu ba gwe weefeeko kasaba bamaze okukutuusa bakuleese. Naye maama ku myaka gino gy'olina siri nkujeega nti oli mukulu nnyo naye ate wanene ebiseera ebisinga abawala abato be bajja okuba wanene ebyeyo oba kati gwe essaawa ne wandibadde ng'oli waka ng'oli mu baana nsonga ki enkulu ennyo yakujja mu baana neekweta wano ku ddungu ate okuba ekyeyo? Ensonga enkulu eyanjija mu baana bange yali mbeera ng'embeera egaanye e Uganda nga buli kintu kyengezaako okukola tekikola tekitambula. Kati nze nali mmaze okubala nga mmanyi nti senga ŋŋenda mu December January nja kuba mmaze okukola ka school fees k'abaana ogusooka kuba nze n'abaana bange nabaleka mu muzigo. Nze sirina mama wange sirina taata wange abaana nabalekera na mukozi e Uganda nabaleka Wakiso nabalekera mukozi naleka omwana wa myaka 6 n'omwana ow'emyaka 4. Olina abameka? Nina abaana 3. Tebalina kitaabwe? Omukulu yali waabwe then bano abato taata twayawukana. Naye bw'omanyi embeera ya covid eno yazaaza nnyo amaka yazaaza nnyo ebintu bingi naye n'alaba ng'alemereddwa abaana n'akola ki n'atuleka awo naye nze Mukama yali yangabirira nga abaana bonna ebbanga lyonna mu covid nabeerangawo nabo naye nagenda okulaba ekintu ky'okusoma kino kigenda kutandika mu butufuna ddala sirina nja kujja sinzi baana abaana balina okusoma neŋŋamba kaŋŋende ebweru at least nkolerera abaana bange basome era abaana nabaleka mu muzigo nabaleka Nandi Road siddangamu mukubirako bukyaŋŋanzija simanyi kye baliko naye nga wata eno baneiba babayambako oluusi bwe biba biganye ekyokulya kale nembeera nabo engeri gye bali misi naye kyenali nsuubira si kyenafuna kuba kaakati essaawa eno nagenda mu overstay sikyasobola kufuluma
naye mbadde nsaba omuntu yenna ayinayo omulimu. Saagala ssente naye omuntu yenna ayinayo omulimu anyambe akumpe nga si gwa commission kuba sikyalina ssente ne wensula naba mu bed space lwa ssente. Mbadde nsaba alina omulimu gwonna ndi ready okukola amaanyi gange nina emirimu ngimanyi ekyandeeta akimanyi. Nsaba buyambi bwa mulimu yonna nkwatireko nfune omulimu ntandika okukola kuba embeera egaanyi wano ku ddungu. Ekyokulya nze si kyekikulu obulamu bwange naye okusula n'omulimu binzita. Uganda bannange mbeegayirira sandize ku Nyondo Media kuleeta nsonga yange naye buli wentuulaawo ne ndowooza abaana bange be naleka e Uganda ng'ate already ndi mu overstay. Sikyalaba ssuubi lyonna kati lina Uganda ate n'omulimu siguyina. Kuba kati n'essaawa eno sikyasobola kufuluma kubeera n'ebbanja eggwanga lya wano limmanja. Overstay buli lunaku bagikyajinga. Ssente ezesiyina ate nga n'omulimu sikola ki? Siguyina. Essaawa eno simanyi kyenzizaako. Naye mbadde nsaba munnayuganda ndaba eyo yenna ayina omulimu wano ku ddungu nkwegayiridde. Nkusaba omulimu ogwo ogumpe okuba kusasula ndikusasula mu dda naye kati essaawa eno sikyalina ssente za commission. Bagamba zimasula mu nkuubo sibalina kyenzizaako. So, gwe tulaba ali ku Nyondo Media. Gwe atulaba ali ku Nyondo Media. Bannange abantu bayita mu mbeera ezitali zimu. Ate bwe bajja ku Nyondo Media baba tebaze kusaba ssente. Abasinga mbu njagala bampe ssente. Omukyala kyalajjani akiri ekintu ekyo kimu kyokka. Gwe gy'oli nga olinayo omulimu guno gwe bayita ogwa kaliwali ng'osobola ogukwata n'ogwa maama waffe n'akola. Wakiri ali kusasula oluvanyuma bambi gumu akole kubanga yajja kukolerera abaana be era nze nali nasoose okugaana naye yampeereza voice clip ng'akaaba naga mwana wange oganye okunyamba mutuufu nawulidde nga nange kikola kimalamu amaanyi kuba kati omukyala ng'ono sayizi ng'eno sayizi za maama wange naba ng'ate nawulidde nga nange kimalamu amaanyi naye waba tewali kyakkola kubanga nange ng'omuntu sinadde sinawunyiza kutandikira mbu batandikire wano oba wali kubanga obukosi n'abantu sinkana ab'enjawulo. So teyeetaaga ssente mbu asaba ssente mukwate mu nsawo muwe ssente mukyala akkiriza mu maanyi ge nti asobola okwekolerera. Ekintu kyasaba kiri ekintu kimu nti gwe wenna singa oba olinayo akalimu bambi kamuwe akole bwe kuba kusasula ali kusasula oluvanyuma oba oyambye muyambye akolerera abaana be bambi tukusaba okole ekyo. Bana nsaba buli munnayuganda yenna ali wano eno ku ddungu mbadde nsaba buli yenna ali wano eno wallahi ennamba yange kweri okwo gye mulaba esembayo 78 nsaba ng'oli munnayuganda oli agenti mbadde nsaba weeyameyo omuntu omu at least ng'osobola okumunyambako n'omufunira omulimu nga tomuggyeko wadde akasente. Bannayuganda we bali wano bangi abalenzi abawala abakyala naye amazima gennyini nga tebalina mirimu naye nga sigamu tebaagala kukola nga baagala okukola naye ng'emirimu gikoze eki giganye. Kati nga maama waffe ono nga bwe mumulaba ye agambye yafunanga akasente n'awaayo akakommission naye nga bakola ki nga bakalya nekiranga kimala mbumazi muntu maanyi weewaddeyo okola n'akasente k'ofunye okajja e Uganda okaweereza naye ate buli gw'okawa akola ki ali akale yakolako bitesi za mirundi egyo emirundi 3
bamulimbalimba omulimu akasente kakajja akagamba why kanje kamu kasana ajja kola nkolere abaana bange agakatuna mugulu kimalamu amaanyi kubanga bw'omulaba omukyalo ono n'asalawo n'aleka abaana emabega ate nga bato bambi ajja kukolera abaana be tazze kubanga ate abasaba essente nti banange mumpe ssente asobola okwekolerera asaba mulimu n'obanga oli Munnayuganda ng'osobola gwe kennyini okuwa omukyalo n'akalimu maama waffe bambi kamuwa ave mu nkuubo bw'otwogera ku bintu bino nabamugamba mulimba just mwagala ssente si bituufu omuntu omusanga mukubo ng'atambula naye nga tomanyi kiki kiri mabega oluusi n'omulabako ne smile ku face n'olowooza nti ali bulungi naye nga tali bulungi era kino nze sijja kukomya kukyogeranga nti ebiseera ebisinga Bannayuganda ffe kennyini ffe tuviirako Bannayuganda bannaffe okubonaabona kubanga ffe tulya ssente zaabwe naddala mwe ba agents naye bwe tuvaayo ne tuboogerako wallahi muwulira bubi nnyo era muyomba bangi mujja kati mu inbox yange ne muntiisatiisa kuba kati mmwe ogwo mulimu gwammwe ogw'okufera kati mwe ba agents abafere mulimu gwammwe ogw'okukola ki ogw'okufera naye aga Katonda muggulu muwulira bubi nnyo nga tuboogerako ne mwerabira mbw ate mmwe ssente z'abannammwe zemulya ne mbaleetera ate okubeera nga bali helpless nabo babeera baluma wallahi mubba abantu bangi nnyo kati ojjawo omutima ogubba omukyala ng'ono ali mu egi ya maamawo wallahi n'okwata akasente ke n'okalya bwe tuvaayo ne tuboogerako gwe yalikwatiddewo ekisa n'ogamba maama ono nti akagenda akole waliwo akalimo ye maama genda okole n'oba tompadde wadde akasente naye ate n'okwata akasente ke n'okalya mercilessly naye bwe tuvaayo ne tubagambako nti bana eba-agent mulekeraawo ono agent yakoze kino yakoze kiri wallahi nga munyiiga Nyondo muli babi era gwe tugenda kukola kino tugenda kukola kiri nze ebiseera ebisinga Mukama Katonda y'amanyi kubanga sigenda kulaba kintu kitambula kitanyuma nze nsirike nga n'okukyogerako olw'okuba mbatya nnyo sina muntu gwe nali nvumye sina muntu gwe nali ntambadde wabula bw'obanga oli mu kikolwa ekikyamu sigana kukyogerako kubanga abantu bakadde baffe babonaabona lwakubeera mmwe omuntu azza kuwadde ssente afune omulimu togumufundidde omusuddeawo atayabutaayaaya ne bafunye muyambeko mumufunire ku mirimu abawadde akasente mukalidde mulimye ne mumusiriwazza mulowooza bagenda kukola ate bagenda kuzzaako ki bwe tubagambako bane mu basente z'abantu mulekerawo kubba essente nga munyiga twogera bubi era Nyondo Media akawala kaako keefudde ekitagasa twala tugende of course we have to tell the truth tulina okwogera ku bintu ebigenda mu maaso kubanga ekintu kyemukola si kintu kirungi nnyo munyiga nnyo n'okusinga baneno bemubidde ssente simanyi lwaki abantu ebiseera ebisinga mu abakola ebikyamu mwe temwagala bakolako wadde kikyamu okuta ssente za munno oziridde naye toyagala wadde kwogerako tukoze omusango gw'amaanyi nnyo gwannagomera kubanga tukwogeddeko weeriridde akasenteko bwe toyagala kwogerako ssente z'abanno zireke ffenna twajja ku ddungu wano okukola buli omu ng'alina ennaku ye buli omu ng'amanyi ennaku ye teri muntu ejja wano ku ddungu nga ye ng'alina ssente ezimala ewaka tuba tuze kunoonya bulamu oli yenna ng'alina ssente ezimumala ewaka wano ku ddungu yali badde azze kulya ku ssente zatambula akola ekyaddeyo so si kujja kunoonya mirimu nakwata ssente asasule afune omulimu atandike okukola awo kikulagira nti naye ali mu mbeera mbi yeetaaga okuba ng'akola ki ng'akola n'afuna akasente wemba nga temwagala tuboogereko bannaaye mulekerawo okubba ssente z'abannammwe mukole akasente akammwe ne mubaleka mu bbanga maze okulya ssente otwogerako nga mutufuula ababi twogera bubi tulina empisa embi naye mwe temufuddeko ku bannammwe ssente zimukoze eki zemulidde lwaki temufunamu muli omutima ogw'ekisa lisiti mu mitima gyammwe ne mugamba owaayi kubanga kyo mukisusizza wallahi ntambula zibedi spaces nensanga abaana n'abaana ab'obulenzi bennyini n'olya nga omutima gukulumye oluusi olinawo akasente katono kobeera olinawo ono olaba enjala emuluma n'oli enjala emuluma n'ogamba ntandikidde luddawa bw'owaako omuloli naye muyala n'enkeera kigenda kubeera kyekimu talina kyakulya kubanga omulimu tannagufuna bwebeesigamu mubafunire ku mirimu nga mugirya mubuli bedi space ebisinga ebisinga osangamu abaana nga bakaaba baliriddwa ssente zaabwe mwe mwebaka bulungi kino kyo nkyogera tewali abasinga kwebaka bulungi waneno ku ddungu mwabeefuula abaleeta abantu mwabeefuula abafunire abantu emirimu ate nga temugibafunira kubanga sente mufuniriza akakule buli olukya tewali abasinga kusula bulungi tewali abasinga kwambala bulungi tewali abasinga kulya bulungi naye ate bo bannammwe ne basula enjala ne basula ebweru mu biwugumo mu mpewo naye nga temufuddeeyo ne bambala emiziina naye nga mwesi temukoze eki muzidde ennamba esinga
wallahi eri waneeno enamba esinga ku 100 ojja kusangako abantu 30 abaana nga be balina ziviza naye abasigadde bonna zonna zaggwako lwaki kubanga mmwe bannayuganda bannaffe tubogerako ntubagambako muwulire obusungu bungi nyina kati nze abanteka bangi nnyo mubula kuntegeyo munkuubo mungajambule kubanga obusungu mulina bw'amaanyi nnyo obwo obusungu bwe muwulira mumanye nti ate bo bano bwe mulyako ssente zaabwe obusungu bwe muwulira nga tubogeddeko kubanga bye twogera bituufu njagala mumanye nti ate bano bo be mulyako ssente zaabwe bo babulina n'okubisaamu emirundi nga 10 bakakadde olidde ssente omuntu omufudde emulimo toyagala kwogerako owulira bubi nnyo muyina empisa embi lwaki mutwogerako naye tofuddeyo ku munno gw'oggyeko ssente ze gwe n'ozire wallahi nga tomuwadde mulimu naye we ng'okimanyi omulimu teguliiwo naye n'omufumbafumba munnayuganda munno olulimi mukosa lweru n'omufumbafumba n'omulimbalimba omulimu naye wallahi nga teguliiyo nze nnawe uyu muntu ova n'eri n'ogamba kati ngono maama n'okwala seze n'ozire tamufune wadde omulimu n'oddawo n'omuzanyisa buzanyisa bwoti amazima ddala toyina maama tewazaalibwa mukyala gwe toyina abannyoko toyina baganda mu bulamu bw'ensi why tetujja kukoma kuboogerako nze mujja kuntiisatiisa tekirina buzibu mukole kino kyembeera mwagadde Katonda olunaku olwange yalutegeka olw'okufa kwange welubanga yaludesigningira mu ngalo zo gwe ejenti omu mu abantiisatiisa bwe yaludesigningira nti lujja kukomekeriza mu ngalo zo ate nsobola okukikyusa sisobola kukikyusa so nze temugenda kuntiisatiisa mbe tulina kuboogerako mba temugala tuboogereko nammwe mulekerawo okulya ssente z'abannammwe bw'oba muno nga akuwadde ssente zikwate genda omufunire omulimu agende akole mu bulungi naye bw'oba nga toofune mulimu gwa muntu tobajjaako ssente gwe kuyinaayina nga toyagala kwogerako ssenkaggale oba nankaggale muve ku ssente z'abannammwe twasitukane tujja waneeno ku ddungu lwakuba tulina embeera gye tuyitamu omukyala maama wuuno alina abaana be abato be yaleka ewaka abaana balina okulya balina okwebaka ssaawa ey'olwaliro kati abundabunda bwozibuzi naye asula munkuubo asuze wano asuze wali azze wano azze wali n'okusoma tebasoma ssaawa eno kubanga abaana baddayo okusoma so bandibadde nga abaana bagenda ku ssomero ne mpaka n'olusaawa ey'olwaleero abundabunda buzibuzi omulimu tewali bawadde ssente muziridde bwe bajjako wano ku Nyondo Media ne bakaaba mbuba bali beekaabye bagala kubawa ssente talina muntu gwasabye ssente bannange mutukootinge bulungi tusaba gwe wenna ali Uganda ng'olinayo akalimu mama waffe kamu atandike okukola akolerera abaana Mukama Katonda anaakuwa omukisa kakati Anna simanyi na kumanya. Kati baba no bawulizaako oyogerako nabo nomanya nti abaana bange bali mu mbeera bweti. Bawulizaako. Obawulizaako. Anti era nagambye nti baneiba babayambako ku kyokulya. Kati wo babiri. Era kati wotegedde okubeera ng'okola kubanga n'omuntu atuuka ekisa n'awulira ng'akoze eki wallahi ng'akooye. Olina okubasasulirawo basula. Omwezi okosu gwaggwako mwezi gwaggwako okubasasulira mu Desemba wakoma mu Desemba we wajjiraawo kati omwezi gwaggwako so kasi togambe toyina maama toyina taata bonna baakufaako baafiira mu lutalo so banga tobalaba nako gwe nga ggwe nakulira ku jjajja wange ate naye yafa so oli awo bwomu bwa namunigina gwe olina okubeerawo abaana bo tebalina jjajja mwami tebalina jjajja mukyala Nyondo Media we nasibira omutima abaana ne mbalekera omukozi gwe simanyi manya nali nsazeewo ndidi nkolerere baana bange byewunyisa mu bulamu bw'ensi munaye tebiggwaayo naye nga byewunyisa nanga ate bibeera bituufu tetumanyi n'embeera erikoma ddi oba erigwa ddi naye Mukama Katonda yasinga okumanya nze abantu bensinga okusaava n'omutima omuweewe mbeefunye yemmwe abeefuula abafunira abaana emirimu bannaye mukyuseemuuko wama gonna aleeyo Munnayuganda omanyi si byonna bonna mbu abantu babi abantu bakyamu mulimu abantu abalungi mmwe betukoowoolamu abalina ku mitima egisaasira abantu mutunulye maama waffe ono nga bwe mumulaba myaka si mito teyandize wane nate ku Nyondo Media yagamba nti bannange kino kiri yatusobola okujja mbu tufunga alemereddwa ng'awanise embeera ng'emususeeko ng'emuyinze
bane sijja balibaza story eno nade najiganye n'okugikola nange sawa eno nga wondi n'obulwadde ndi muki ndi mulwadde naye tubasaba maama gwali eyo bataata bambi kikakateko kikwateko omukyalo ono tumuyambeko afuna omulimu atandika okukola wakiri akolerere abaana be anaabera muno anaazunga mpaka ddi kyokulya kyakuyiiya sigamba nti weekiri ew'okusula kintu kizibu nnyo era ebiseera ebisinga buli mwana gwensinga ntwogerako naye akugamba ekyokulya oyiiyayiiya sobola n'okusanga omuntu nakwayo ekikola naye ekintu ekyokusula ensonga lwaki basula ku zibalkoni ne basula ku zirufuto ne basula ku union ne basula ekintu ekyokusula nno kiri very expensive kati tuno wali tunga tuli wano tuli mu lukuubo muno mwatera okubeera bwati nga yeeyiyayiiya naye anaasula mu lukuubo mpaka ddi so atanaba kufiirwa bulamu bwe kubanga abaana gye bali nabo balowooza maama gyali kuba tisobola kusula mu nkuubo za bizimbe zirimu kamera jjukira siina binjogerako kati osula mu zeeno sides zeeno ewatali kamera mu nkuubo mweziri mpitirivu baba jjera kulumba poliisi eba ejja kunkwata kituufu naye kaakati essaawa eno maama wandibadde at least nga oli mu baana boolera oli mu baana boolabirira wajjawa ekirowoozo ekyo oba lwaki wajja kuddungu n'oleka ate abaana emabega ku myaka gino ekyasinga okundeeta ku ddungu kukolerera abaana bange kuba nze maama nze taata nensalawo neŋŋamba abaana bano ndabye bannange bangi abagenze ebweru obulamu obukyuse nayagala okukyusa ku bulamu bw'abaana bange nensalawo nendeka abaana kuba omwana omuto wa myaka 4 bwe baddiŋŋanwako ye wa myaka 6 era nanga bwe nagambye nabalekera mukozi abaana abo naye ekyasinga ndowooza okunkola obubi bano abantu abandeeta nali manyi bataddemu visa ya myezi 3 kumbe bataddeko visa ya mwezi gumu jjukira eri namalayo ewaabwe wiiki emu kati nezino ebbanga zemaze wano sente zimpeddeko sikyaziyina nti oba nsasule bed space tuusa okubeera nga sikyalina ssuubi lyonna n'abaana kati nibwensangako message nga nfunye walika wifi nensangako message nga bagiweereza sikyayagala kuziddamu olw'ensonga sikyalina ssuubi nti nkyasobola obbayamba kiwulira sikyasobola bayamba kuba eno gyendi sikola nange ndi mukubonaabona otayinza kukola ki tegeera okusoma ebyo babivaako nabagamba kasita kusoma kwatandika ne mbagamba sinafuna ssente mugira mutuula temujja kusoma era abaana abange gamazima tebakola ki tebasoma ow'emyaka 4 n'ow'emyaka 6 ow'emyaka 6 yandibadde kati ali mu top class naye kati ono omuto ye omuwala ate ye tasomangako naye nga bw'omanyira abaana abawala abadde wakutandika ku myaka 4 kuba olw'embeera ya covid naye kati tebasoma siye na ssente bagamba empulira nge essuubi limpeddemu ate baaliwo olw'embeera awo neŋŋamba senga oba ennyonyi yandika nga ndaba embeera gye mpitamu mbi nnyo n'okusinga ate bwe nali oba Uganda empulira nga kimazeeko emirembe era kinsuza bubi ekintu ekyo buli bwe ndowooza nti mbonaabonera ne mu ggwanga eritali lyange eggwanga eritali lyo lyagala n'obonaabona ng'ofuna ku ssente naye bw'oba tofuna ssente ate kiyisiga ddala bubi nze sikyebaka Rozet sikyalina tulo natuvaako buli ssaawa neebakampawa muka sikyalina emirembe gyazigwako kuba kati sikyalina kyenzizaako emirimu gibuze ate kati sikyalina na ssente zikola ki zigula mirimu kati n'olwekyo mpulira nga essuubi limpeddemu naye munnayuganda ali eyo asobola okunnyamba nkwegayiridde mumpe ku mulimu nkolerera obwana bwange bwe naleka e Uganda kuba abaana bange bato balina okulya balina okwebaka balina okusoma naye ebisinga
byonna Mukama Katonda yamanyi. Manyi abakwatibwako gye muli, abalina abazadde osobola okumanya maama kyeki, namwe abali bazaddeko osobola okumanya omwana kyeki. Teri muzadde atayagala kukula na mwana we, teri muzadde atayagala kukuza mwana we mu ngalo zino 5. Naye bwe yeewaayo najja okukolerera ate omwana ng'amulese emabega, sigamba nti aba tamwagala, wabula aba yeewaddeyo atajje akolerere omwana obulamu obusinga. Naye ate ne kibeera so much disappointing, omwana amulese emabega azze amunoonyeza obulamu butereere, naye ate era ne bigaana. Kati nga maama waffe ono nga bw'omulaba, abaana gye bali eri ababayambako ababawa ku kyokulya, batuuka akaseera nabo nga bawulira babikooye, bagamba maama waabwe ali wabweru, lwaki tabayamba, lwaki tabayamba. Era ebiseera ebisinga mutujajinga abantu abatambuddemuuko, mugande tuyamba abantu baffe, tuli bakodo, naye ng'oluusi muza n'okubanga embeera ate mwe gye mulimu ng'ate ffe eyaffe mbi n'okusinga olwakuba tukola ki, tusirika. So gwe wenna alaba Omunnayuganda ali eyo, manye emitima gyaffe gikakatibwako, gikwatibwako. Nsaba omutima gukwateko gwe wenna alaba story eno. Maama waffe ono ayambibweko, banaye talina muntu gwasabye ssente nti bannange mumpe ssente, naye asaba kimu mulimu, afune akalima akolerere abaana abo bato. Omwana w'emyaka 6 agenda okugenda ku ssomero abeere waawe, aba agenda kukola ki? Amazima gennyini, omwana ow'emyaka 4 alemere ddala okugenda ku ssomero, aba agenda kukula atya mu bulamu bw'ensi? Kuba ye maama ate ye taata. Omwana ow'emyaka 6 aleme okugenda ku ssomero, ki ekiba kigenda okuddirira? Omwana ow'emyaka 4 tanaba genda ku ssomero, alemere ddala okugenda ku ssomero, ki ekiba kigenda okuddirira? Aba agenda kukola atya mu bulamu bw'ensi? Naba agenda kukola atya? Ye maama, ye taata, ye jjajja mukyala, ye jjajja mwami. Abazadde be bamufaako, teyabalaba nako omukyala ono. So ayina ennaku ng'eyiye gy'ayitamu ng'omukyala, ng'ate ayina ezzadde, ayina abaana balina okulabirira. Tuyita mu bingi, naye gwe n'otuuka n'olya essente z'omukyala ono nga tomanyi kubanga batakunyumiriza, naye n'omuleka ng'adaaga ng'akaaba naye bayiri bafa njala, naye n'okola ki? So bannayuganda bannaffe tuyambagane. Neebaza mwenna abavayo ne muwulira omulanga nga mulabye abantu bati ku Nyondo Media, ne mubafunira ku mirimu, ne mubayambako bamubayambyeko, Mukama Katonda yagenda okubasasula. Ffe tugenda basasula, naye Katonda yajja okubasasula. Maama waffe ono banaye mbakubira amavi mwenna abalaba, kubanga nange kinsukako ng'omuntu. Singa mbadde nnyina obusobozi ne ngamba kamuteeke wano, kankole kino kankole kiri, naye nange amaanyi gange nga Nyondo gava mu mmwe ffe abalabi baffe aba Nyondo. Era mmwe mumpa amaanyi n'okubanga abantu bano baba bazze ngamba waaye katukole story eno, kuba kati ze ntuba naye tunulya omukyalo ono, era wannamulabye nagambye bannange ne voice clip gyampadde yasembyeyo, nanga mwana wange oganye sandizze, sizze kugisa bivulu ku media, mbunze kuyisa bivulu, naye olw'embeera gye mpitamu kubanga kino sikisuubiranga nako, naye nsooke kufa ndeka abaana abange babega yampeereza voice clip eyo kennyini, kuba nange ng'omuntu ndi mulwadde sewulira bulungi. Era ne namusinkanye ne ndabanga mutuufu, nga ndaba maama wange, olabanga maama ono ga maama, naye ng'era nange sinawe ntandikira, mbw'oba kantandikire wano oba kantandikire wali, nempulira nga kinkutteko ng'omuntu. Stories zino by the way nange ng'omuntu tezindeka kumpi, zinkubira ddala wala nnyo. Zino stories si zenyangu, ezo si nyangu za kola, kubanga osikana omuntu n'akuyitiramu embeera ye, wallahi nga muli ogamba singa mbadde nsobola, naye nga wooli nawe toyina busobozi, nga kyolina okukola kyekino, naye nga nawe muli owulira nga kikola kikikakatako. Sometimes mulimu lwentula ne ŋŋamba oba stories neeno nzeesonyiwe, kubanga obeera ozeesonyiye n'okola bibyo. There is a way ku mutima gwange bwe mpulira nga mutima gwange gumeltinga everyday. Bwe nsikananga kati ng'omukyala ng'ono n'akubuulira ebintu ebyo, muli owulira ng'ogamba what should I do? Ngenda mukolera kine nga tolina. So osigala n'obulumi ku mutima gwo ng'omuntu, n'owulira nga mutuufu embeera eganye. So mulimu ebiseera wentuka ne ŋŋamba ba stories neeno nzireke, kubanga of course nsikana abantu ab'enjawulo, oluusi ezimu sizikola, oluusi olinaga nti kankuyitemu embeera bwetinayo togenda kunnyamba otya, naye saagala genda mu kamera.
So ababeera beewaddeyo ne bajja mu kamera baba tebaze kuyisa bivvulu banaye kamera eno etiika abantu abasinga twagala nnyo okulaga abantu abalala kubanga buli muntu abako n'omuntu atamwagaliza kaŋŋambe nti buli muntu abako n'omulabe ekintu kyenyiza okugamba gwe wenna alaba bantu bangi beesisinkana abato abakulu abavubuka bawala bangi beesisinkana ne bambuulira embeera yaabwe oli gy'abeera ayitamu muli kimenya nnyo omutima gwange wallahi nga siina we nsobola kutandikira kuyamba muntu oyo so stories zino zimenya ng'omuntu oluusi ne ŋŋamba oba nsooke nzireke kuba oli omutima gwo nga gusebengerera buli lunaku olukya era bangi oli n'agamba ogenda kunnyamba ote naye saagala kujja mu kamera era of course nga tolina nawe kyogenda kukola ki mukolera omuntu okwewaayo n'avuma n'ajja mu kamera aba taze kuyisa bivvulu banaye kamera etiika mu bulamu bw'ensi buli muntu alina omuntu atamwagaliza akkiriza oba ogaane gye tuviira ddala e Uganda ne wano wetubeera abantu bangi batwagaliza okubeera obubi naye nga tolina kiwali omukoze so era naffe twagala nnyo okulaga bannaffe gye buva ne gye bulaga teri muntu aliyagala kulaga mulabe we oba omuntu atamwagaliza nti ali bubi naye omuntu bw'avaayo nga bw'olaba maama ono bw'avuddeyo teyeebikiridde mbu yeebisa amaaso yeebise ky'obukosi tewali muntu ku nsi mu bulamu bwansi ng'oli mulamu ng'ossa atalina muntu atamwagala tuba n'abantu nga tebatwagala naye nga sigamba nti tulina kitwali tubakoze abamu osobola okuba nga takwagala ng'olina kiwali omukoze n'akukyawa nga takwagala omulala ayinza okukwagala ayinza obutakwagala nga tolina kyewali omukoze naye nga ye just takwagala bwagazi so abantu babeerayo nga tukyayibwa tetwagalibwa olw'ebirungi bye tukola omuntu asobola okwagala olw'ekintu ekirungi ky'okola ate omuntu asobola okukyawa olw'ekintu ekirungi ky'okola ate omuntu asobola okwagala olw'ekintu ekibi ky'okola so buli muntu mulamu bw'ensi kiri nti oli mulamu ossa tulina abantu abatatwagala tulina abantu batatwagaliza naye kati omuntu bw'avaayo n'ajja mu kamera okulaga ensi nti embeera gye ndimu si nnungi nga ffenna twagala nnyo okulaga abantu tuli mu mbeera nnungi tetwagala kugyayo obuziina bwaffe so omuntu abeera yewaddeyo n'ajja mu kamera bambi baba tebaze kuyisa bivvulu gwe wenna abeera alaba baasaba kikwateko naawe obeko engeri gy'oyimiriramuuko tubeeko ne we tuyambira era ensonga lwaki twakola ne Nyondo charity si lwakuba nti njagala kusaba ssente z'abantu nzirye ndi bwensigala maama ng'ono nga mbadde nnyina obusobozi ne ngamba kati katubeeko engeri gye tupambanamuuko nga wabaddewo akasente konna ne tutajja mu kamera kubanga nze siri essanyu lyange kuleetanga maama ng'ono tujje wano eno ate ng'alina abaana be oluusi amanza n'okumulaba oba omuntu yenna nga kyandibadde obuli awo tekinyuma so ensonga lwaki ebiseera ebisinga njogerako ku eyo nti gwe wenna ali eyo ng'oli munnayuganda oli luddawa ng'olinayo akasente konna k'obeera olina mobile number zaffe kweziri okwo nti osobola akasente konna k'obeera osobodde just nga owirinze tusinza Katonda mu ngeri ez'enjawulo osobola okusinza Katonda ng'oyita mu kuyamba omuntu omunaku oba okuwaayo oba okusiiba n'engeri endala nnyingi nnyo era ntera okubaawo ennamba z'essimu ezo nti gwe wenna oyinza okuba oba nga wadde oli mwana oli mu kiyumba wadde akasente ofuna katono naye nosacrificingako katono essente eyo Rozet sinze ngenda okugikosa mbu oba ngenda kugirya ebisinga Mukama Katonda y'amanyi oba nsobola okukwata akatono ke nnina ne ngamba omanyi nti esooka ogenda ofuna ekyokulya omanyi ekiro nti kakibe kino ekiti naye ate olwo ezibeera zimpeereddwa nga si zange so n'olw'ensonga eyo Mukama Katonda yasinga okumanya ate n'ekirala nammwe abanjajinga abandaba obubi banaye Mukama yasinga okumanya it's like it was yesterday ebintu bino si byangu lwali olunaku lwaggulo nadde nyinako gye ndaga nesinkana abawala badde bawala bannange ne bajja akasimu kaabwe ne bakwata ne boogera ebigambo bingi bweragambo bwakabi kaakano kali mu baasi bikitwala tugende noza ne batimba ku TikTok ne batunulidde bwenti ne ngamba yi nzaani atalinnya baasi kugamba waliwo ekiti abantu omuntu kyanza okuteekamu naye nga mutuufu si kyolimu ne newunya ne ngamba yi ne boogera ebigambo bayogedde kyokka nga baana nababuwala ate abaana abawala banange twewalana nnyo
nze sikirango ku makya gamba muntu nti ndi bulungi sikirango gamba muntu ku makya nti no nze ndi bulungi nyine sente nyina kino nyina kiri ebisinga Mukama Katonda y'amaanyi n'omuntu alina sente afa n'omuntu atalina sente afa nze nkola kyenteekeddwa kukola mu bulamu bwange sina muntu agenda kuntiisatiisa ate sina muntu agenda kunemesa kukola kyenkola kubanga tewali yakintuma. Sina muntu agenda kunemesa kyenkola sina agenda kunstopinga kubanga sirina yantuma ebyange Mukama Katonda yasinga okumanya. So n'olw'ensonga yonna okololwa leero maama kayogera ebigambo bye kimu nga bibiri abasiibula yengera okubasaba n'okubasiibula story yaffe y'olwaleero ate ekome wano eno. Abalabi ba Nyondo Media mmanyi abamu mugenda kuseka mugenda kusunga naye sifuddeeyo kasita sibbye siwemudde nze nzize ku ddoboozi ly'abantu abangi nga neetaaga buyambi eri omuntu yenna oyo asobola okunyamba oba mwami oba mukyala asobola okumpa nampa omulimu sina kyennyinza kumuwa wabula okuleka omukwasa Katonda okumusabira Katonda amuwe emikisa. Mwebale nnyo abalabi ba Nyondo Media. Kale tweyanziza nnyo maama wabale kujja nga newankubadde nasi nenkuwa akadde akazibu munnange onansonyiwa si bwentera okukikola naye nange kyadde kinsuseeko ng'omuntu nga bwe mbagambye stories zino eno naffe zitukuba batuzikola naye zitumenya emitima n'olya mu mutima gukola ki gugwawo naye ebintu bizibu nnyo abantu abamu. So mama waffe tweyanziza katusabe Mukama Katonda yabaawulira essaala akola ekyoyagala nga bw'oyogedde abamu bagenda kuseka bagenda kusunga ewuuli ali ku Nyondo Media naye ekirungi nga bw'okyogedde tobbye tolina gw'ovumye towemudde wabula eddoboozi erituuke oyo yenna alaba ssaawa eno atagenda kusekerera atagenda kusunga akuyambeko. Omanyi bannayuganda bali wano eno ne bwe balaba simanyi lwaki ebiseera ebisinga abantu bwe tulaba bannaffe ababonaabona mu kifo ky'okunywerwamu nabo oba nitubayambako tuseka naye nga weebuuza oba osekamu ki tukudaala tuduula. Omanyi naffe abantu balamu tusobera bwe tulaba stories z'abaana abantu omuntu nga bambi ali mu mbeera embi n'avaayo n'ayanja museka wuuli ali ku Nyondo Media wuuli ali kino ali kiri ne museka ne munyumirwa ne mukudaala naye munnange tomanya olwaleero kiyinza okuba nga kiri wa munno naye ate nkera ne kikeera nga kiri wuwo tewali wano omuntu agereka kintu kyonna kubeera tugezaako okutondawo ebintu obigerekawo naye ate sifa ababiprovinga nti ojja kigerekekawo nekiyinza obutakola nga bw'okyagala. So tokudaala toseka kubanga tomanya kigenda kujja nkya kiyinza obutajja gy'oli nekijjeewa omwana wo oba omuzzukulu. Mu kifo ky'okunywerwanga ewamu nituyambaganako ne bannaffe tusigala nga tuseka naye oba osekamu ki ekiba kikunyumidde mu mboozi ya munno bw'aba avuddeyo bw'oba tosobodde kumuyamba oba oseka ki. Naffe emboozi zino zitumenya okukola zitusisiwaza emitima n'otukesa n'ogamba kino nkite kuba osikana abantu ab'enjawulo munne ennaku ye naye nga byonna bigamba omuntu omu. So n'abaana abampita ab'e Saudi Omaani Jordan era bangi muyita mu comments nti kandi singa naffe tulinayoko Nyondo eno Saudi singa tulinako Nyondo eno Omaani. So simanyi muteekateeka za Katonda wali bakkiriza mbanga etali lyawala Mukama nga akkiriza ate ndijjako Saudi of course ne wiki ne tulaba ate ki kyetuyinza okuba nga ate tukolawo ffe just omulimu ogwaffe kutuusaako maloboozi eri bannayuganda bannaffe eri abantu ababeera batulaba. So abali e Saudi
mulajanye nnyo abali omaani mpozi n'ensi endala inaffe singa ojjako ewaffe singa tufunayo omuntu nga ggwe mu kifo kino naye Mukama alina amaanyi kubanga sirina sente zenkozesa mbuba nkikozesa sente nteekamu ki naye just ddoboozi era ne mu appreciatinga ne musiima emirimu ne mutambulira wamu naffe baana mubale kusimba emirimu gye tukola mbeerawo ne wiiki abeera ku kamera tentubanga tubatuusaako emboozi zineeno naffe tusiima abasiima emirimu gye tukola so Mukama batuweera omukisa ngenda kusembyayo n'ennamba y'essimu eno ennamba ey'amaama ejja kubeerako awo ku screen waggulu era tujja kugiteekako maama oba amannya ge tugiteekewo ayina essimu ye eri ku WhatsApp aleke kintu walina obufu obungi obubeerako wifi abako ne waagenda n'afuna messages ze n'aziraba so gwe wena nga gy'oli ng'olina ekyokumukolera olina message ye yonna manyi abamu mugenda kuseka mugenda kusunga naye sifuddeeyo kasita sibbye siwemudde nze nzize ku ddoboozi ly'abantu abangi nga neetaaga buyambi eri omuntu yenna oyo asobola okunnyamba oba mwami oba mukyala asobola okumpa nampa omulimu sina kyennyinza kumuwa wabula okuleka omukwasa Katonda okumusabira Katonda amuwe emikisa mwebale nnyo abalabi ba Nyondo Media. Kale tweyanziza nnyo maama webale kujja nga newankubadde nasi nenkuwa akadde akazibu munnange onansonyiwa si bwe ntera okukikola naye nange kyadde kinsuseeko ng'omuntu nga bwe mbagambye stories zino naffe zitukuba batuzikola naye zitumenya emitima n'olya mu mutima gukola ki gugwawo naye ebintu bizibu nnyo abantu abamu so mama waffe tweyanziza katusabe Mukama Katonda yabaawulira essaala akola ekyoyagala nga bw'oyogedde abamu bagenda kuseka bagenda kusunga ewuula ali ku Nyondo Media naye ekirungi nga bw'okyogedde tobbye tolina gw'ovumye towemudde wabula eddoboozi erituuke oyo yenna alaba ssaawa eno atagenda kusekerera atagenda kusunga akuyambeko omanyi bannayuganda bali wano eno ne bwe balaba simanyi lwaki ebiseera ebisinga abantu bwe tulaba bannaffe ababonaabona mu kifo ky'okunywererwamu nabo oba nitubayambako tuseka naye nga weebuuza oba osekamu ki tukudaala tuduula omanyi naffe abantu balamu tusobera bwe tulaba stories z'abaana abantu omuntu nga bambi ali mu mbeera embi n'avaayo n'ayanja museka wuuli ali ku Nyondo Media wuuli ali kino ali kiri ne museka ne munyumirwa ne mukudaala naye munnange tomanya olwaleero kiyinza okuba nga kiri wa munno naye ate nkera ne kikeera nga kiri wuwo teri wano tewali wano muntu agereka kintu kyonna kubeera tugezaako okutondawo ebintu obigerekawo naye ate sifa ababiprovinga nti ojja kigerekekawo nekiyinza obutakola nga bw'okyagala so tokudaala toseka kubanga tomanya kigenda kujja nkya kiyinza obutajja gy'oli nekijjewa omwana wo oba omuzzukulu mu kifo ky'okunywereranga ewamu nituyambaganako ne bannaffe ntusigala nga tuseka naye oba osekamu ki ekiba kikunyumidde mu mboozi ya munno bw'aba avuddeyo bw'oba tosobodde kumuyamba oba oseka ki naffe emboozi zino zitumenya okukola zitusisiwaza emitima n'otukesa n'ogamba kino nkite kuba osikana abantu ab'enjawulo munne ennaku ye naye nga byonna bigamba omuntu omu so n'abaana abampita ab'e Saudi Omaani Jordan era bangi muyita mu comments nti kandi senga naffe tulinayo ko Nyondo
eno Saudi singa tulinako Nyondo eno Oman. So simanyi muteekateeka za Katonda wali bakkiriza mbanga etali lyawala Mukama ngakkiriza ate ndijjako Saudi of course ne wiki ne tulaba ate ki kyetuyinza okuba nga ate tukolawo ffe just omulimu gwaffe kutuusaako maloboozi eri bannayuganda bannaffe eri abantu ababeera batulaba. So abali e Saudi mulaajanye nnyo abali Oman mpozi n'ensi endala inaffe singa ojjako ewaffe singa tufunayo omuntu nga ggwe mu kifo kino naye Mukama alina amaanyi kubanga sirina sente zenkozesa mbu oba nkikozesa sente nteekamu ki naye just ddoboozi era ne mu appreciatinga ne musiima emirimu ne mutambulira wamu naffe baana mubale kusimba emirimu gye tukola mbeerawo ne wiiki yabeera ku kamera tentubanga tubatuusaako emboozi zineeno naffe tusiima abasiima emirimu gye tukola. So Mukama batuweera omukisa. Ngenda kusembyayo n'ennamba y'essimu eno. Ennamba ey'amaama ejja kubeerako awo ku screen waggulu era tujja kugiteekako maama oba amannya ge tugiteekewo. Ayina essimu ye eri ku WhatsApp. Aleke kintu walina obufomu nnyo obubeerako wifi. Abako ne waagenda n'afuna messages ze n'aziraba. So gwe wena nga gy'oli ng'olina ekyokumukolera olina message ye yonna. So gwe wenna ng'osazeewo okuyambako maama waffe ono ng'olina message ye yonna ennamba y'essimu ojja kuba nga yeeyo ogiyitako oyogereko naye tulabe ekigenda mu maaso. Naffe ennamba endala zetusaako eza mobile money wansi awo nti oba oli ludda ng'osobola okusaako akantu konna k'obeera osobodde sifa abagenda okulya akasente ako. Mukama yasinga okumanya mwenna abatuweera omukisa tweyanziza nnyo tweyanzeege. Yenze Nyondo Rozet ku Nyondo Media mwongere okusubscribinga mukwate ne kade mweyongere okulikinga waka waffe ono commentinga mu comments tumanyamuko ebintu ebyenjawulo natera abatwetaaga ennamba yange osobola okuba ngoperezako message ebeerako okwo kuliko Nyondo Media era mubeere nga musharinga waka waffe ono gye mukoma okumusharinga omulimu ogwo tuba tugukoledde wamu. Tomanya eyo gyosharinze link eyo gyosharinze video eyo mwena abasharinga waka waffe ono ku Facebook mukola kyamaanyi nnyo mbasanga bangi nga musharinze abantu ne balaba eyo gitujja ate abantu ab'enjawulo abajja ne bagamba ati omuntu oyo nti wano waliwo omulimu nti omuntu oyo nti akole bwati ne bwati. So omulimu mukola gw'amaanyi nnyo banange ba appreciatinga. So musharinge ku TikTok abamu musanye mutaka ku TikTok abamu ne mutaka ku Facebook abamu ne muteeka wa bannange musharinge wakono mbeyanza mubale nnyo mubalire ddala. Mukama Katonda atakuumira mpeera mwenna abatukuumire era abakuume nga muli balamu omwaka guno agubagemulire nga gwa kisa era nga gwa mukisa musigale bulungi. Yenze Nyondo Rozet ate nga wiki yabadde ku kamera musigale bulungi.